Mukama Katonda yekka yatuusizza wano leero. Maybe I couldn't have made it here, Sandra, maybe. But I just wanted today to end something I've been fighting, Ganze. That I want to one day step on a stage again on Ambeti Abayimbi. Drugs, binyo. Newe tunachikweka tutya eri abawagizi. Chijja kumala kiveeyo. Siwe kiri. Gajja kumala gaveeyo kuba mazima tegeekweka. Yes. Bagambe bya Teta Mbireke. It's not about Teta. It's about women at large, because Katonda abakozesezza so that we speak about it. Enough is enough. Tetugenda labayo muyimbi mulala nga ina abaana be wabweru ng'akola ekyo. Enough is enough, because I know all that nga tewali drugs tebisobola kubaawo. Gano ge mazima ge mutajja kuwulira obulamu bwammwe mwenna. Dr. Jose Chameleon wali singa asobola bibagamba bino simanyi lwaki nzabibagamba, naye nzikiriza nti Katonda akozesezza eno moment okubanga nkibagamba, kuba mmanyi tebasobola kukibagamba newe lubaddi. Most of them are afraid because they are ego yabwe mujja bajajinga. Nze yavayo nembivumirira Ganze, because mmanyi obubi kyebuyinza okutuusa ku buli kinoomu ali wano. Kuba nabuyitamu so that gwe tobuyitamu. Sibwe kiri. Tewaba muntu yena alowooza nti nze nyina music gwe promotinga. Gwamu promotinga buli wennyimba n'okyagala ye music wange. I decided to do this, and I'm so glad that Sandra, you're here. I swear to God. I want to say this because you're a woman like me and a sister like me. Bovayo nolimbo omuntu ngono, everything is well. This is reality. Because just okulaba ekifaananyi kimenya bangi, the way you look beautiful, the way you are, tewali ayinza kukwagaliza kulabika wote. Era Weasel nze mbadde mu kyayi nga gyenkomeza because of you. I love him so much. Naye wekijja ku mukyala nze sisobola nakulengeza kintu kyonna kubanga kyendi kyoyagala.